Oluvannyuma lwa Captain Mike Mukula okuteeka omukono ku mpapula eziraga nga bwaggiddwako emisango, afulumya ekkomera ly'e Luzira mu kitiibwa ky'abazira. Abadde alindiriddwa abagirizibwa okuva e Soroti wamu ne bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo, abooluganda lwe, abayizi okuva mu matendekero agatali gamu, ssaako abavuzi ba bodaboda nga bakutte ebipande ssaako ebifaananyi ebisuusuuta omuntu waabwe. Bano bakulembeddwamu bbandi era ng'emirimu ku luguudo gisanyaladde okumala akabanga. Mu bubuga okuli akeeruzira ne Kitintale, abantu babadde bamulindiridde ku nguudo. Era abakolera mu ofiisi ya NRM Kitintale babadde bamulinze nga balowooza agenda kukyamawo wabula ayiseewo buyisi wadde ng'obwedda bamubuubira obubonero bw'ebibiina eby'enjawulo omuli ne NRM mwava nga ye abalagako abumu. Olutuuse Kitintale, poliisi n'eyerula ekkubo asobole okuyitawo era nga yaniriziddwa ng'omuzira okutuuka mu maka ge Bugoloobi ng'abantu okuva ebule n'ebweya omuli ne bannabyabufuzi wamu ne banywanyi be babadde bamulindiridde. Era olutuuse bamukolako emikolo egy'ekiteeso egimukulisa ekkomera wamu n'okumuggyako ebisiraani. Oluvannyuma bamuyimbidde ennyimba ez'enjawulo omubadde olw'eggwanga, ekitiibwa kya Buganda, ssaako oluyimba lw'etteeso, n'oluvannyuma n'ayingira amaka ge.